Mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Essaala Bikira Maaliya gy'ateesammula. Ayi Mariya, Kabaka wange mmange, nze neeyanjulira gy'oli nga sirina kyendekayo, ate nkusingira omusingo gw'okwagala kwange, nkusitulira leero amaaso gange, amatu gange, akamwa kange n'omwoyo gwange, nange nkwekwasa nze n'omulamba. Ayi mmange omulungi, bw'olaba neerimbise ku ggwe, naawe nkuuma, nzibiranga omuddu wo ku bubwo. Baana ba Katonda mwenna, Father Martin Ssemanda, nze mbalamusaako nnyo nnyini ddala mu linnya lya Mukama waffe era mulokozi waffe Yesu Kristo. Mu nyenye yaffe eya wiiki eno, okwefuula omulungi ennyo kite mu 2025. Okwefuula omulungi ennyo kite mu 2025. Mikwano gyange, leero nsaba mu munyenye yaffe eno eya wiiki twogere ku nsonga gye nsaba ereme kutegeerwa bubi, era nga y'ensonga ey'okwefuula omulungi ennyo. Okwefuula omulungi ennyo, okubeera n'ekisa, okuyamba n'okubeererawo abalala ze zimu ku ezo empisa omuntu yenna ze yalibadde nazo mu nkolagana yaffe n'abalala. Naye bwe tuteegendereza, kyangu nnyo omuntu okwefuula omulungi ennyo n'asukka yandikomye. Tukeegenderezaako. Okwefuula omulungi ennyo n'asukka we yandikomye. Mukkirize ensonga eno ngigaziyeeko kituyambeko okuggyayo obulungi kyenjagala tutegeere mu nyenye yaffe eya wiiki eno. Okuyamba tekiraga bulazi nti ofaayo eri abalala, wabula kiraga n'okulaga nti omuntu oyo akola ekyo awa Katonda ekitiibwa. That's the truth. Wabula nsaba tubeeko bye twekkaanya wano. Kindness doesn't mean that we have to let go up. Kindness doesn't mean that we have to let go of our strength. Kindness doesn't mean that we have to let go of our strength. It doesn't mean that we have to let people take advantage of us. Okuyamba tekitegeeza kuwa mwaganya balala kutweyambisa. Toteekeddwa kwenyiika na kufeebezebwa mu linnya lya kuyamba balala. You are called to live with a balance in life. You are called to live with a balance. You have to be kind but also strong. Be kind but also strong. Okuyamba kirungi, naye ate oteekeddwa okubeera ow'amaanyi era omuvumu. Being kind doesn't mean that you should allow people take advantage of you. I want to say that again. Wali obaddekaawo n'okkiriza naye nga munda mu ggwe oganye. You say yes, but when deep inside you, it's a no. Olw'okuba otya okubanyiiza, ate munnange, kyova osalawo okugamba ye, naye nga munda mu ggwe mulimu nedda. You are saying yes just because you don't want to disappoint them. Nkubuulire mukwano gwange, ojja kikola wekkiriranye leero. Ojja kwekkiriranya leero, osaagala kubanyiiza, ojja kikola olwaleero n'enkya. But with time, you'll end up exhausted, frustrated, and even resentful. Ekyo Katonda si kyakwagaza mukwano gwange. Si kyakwagaza. Era nsaba owulirize bulungi. Okubeera nti osobola okukola ekintu tekitegeeza nti oteekeddwa okukikola. Father kiddemu. Okubeera nti osobola okukola ekintu tekitegeeza nti oteekeddwa okukikola. Just because you can do something doesn't mean that you should do it.
okugaana oba obutakola muntu kyakusabye olumu nakyo kikolwa ekiraga nti omwagala era omufaako wanje. Okugaana oba obutakola muntu kyakusabye olumu nakyo kikolwa ekiraga nti omwagala era omufaako. Friends, it's not against salvation to say no to things that steal your peace. I'm saying it's not against salvation to say no to things, that steal your peace, no to things that steal you away from your purpose, no to things that are against the will of God. It's not against salvation, friends. That's why kindness and strength have to move hand in hand. That's what I taught. I talked about balance. Balance between kindness and strength must be there. Ekisa ekituufu tekirina kuva mu kutya kuba mu kutiisibwa nti ate bwe bananyiiga. Nedda. Kirina kuva mu bumativu obuviira ddala mu mutima. Mukama waffe era mulokozi waffe Yesu Kristo yennyini gwe tugoberera yayina okwagala, yayina ekisa, yafangayo nnyo eri abantu. In fact, he was kindness par excellence. Ye yali okwagala n'okufaayo ebyannamaddala. Byonna yabikolera era abantu ng'abikolera abantu, abeererawo abantu. Naye ate era yennyini yali w'amaanyi ate nga muvumu. Teyawanga bantu mwaganya kumukozesa ky'atayagala oba kumusalirawo kyakukola. He didn't let people manipulate him or dictate his actions. No. He didn't at all let people manipulate or dictate his actions. Buli kye yakolanga yalinga akisazeewo bulungi era nga mumativu nti kyayagala okukola kyakoze. Waliwo bwe yasabiranga abantu n'awulira nga ayagala kubeerako yekka. Mutuufu abantu nga bakyaliwo era bakyayaayaana naye ne yeetegula n'avaawo. Does it mean that he wasn't kind enough? No. He was kind but strong at the same time. He could not be compromised. Baabeerangawo n'abakolako n'awulira nga akooye. Ye yennyini n'asalawo n'avaawoko n'agenda ne yeekwekamu. Bwe yalinga yeetaaga okukola okusalawo okw'engeri yonna yakikolanga uncompromised. Ekituufu nga kisigala kituufu mu buli mbeera. Ewaalinga weetaagisa ye nga yeeyo, nedda ye yalinga yeeyo. Let me say it like this. His kindness was powerful because it was grounded on strength. Father, say it again. His kindness was powerful because it was grounded on strength. Yayambanga naye nga takakibwa kukola ky'atayagala. He safely guarded his peace of mind, peace of soul, peace of spirit. Oyinza okuba nga obadde oyagala nnyo okubeera omulungi, okubeera omulungi ennyo, being too nice. Mu mbeera ezimu ez'obulamu bwo ng'oyagala nnyo okubeera too nice. Ng'oleka n'abantu n'akusindiikiriza okukola ky'otandyagadde oba okukola ekiwa abalala eddembe naye nga ggwe kiri kumalako munda ng'ofa. Mu butuufu nga ggwe mu ggwe toli musanyufu. Nsaba owulirize. It's very, very okay to prioritize your health. Very okay to prioritize the peace that God has given you. Very okay to prioritize your relationship with your divine master, your God. Olw'okuba ggwe omanyiddwa mu banno ng'omulungi wa kuno, bambi talina kyagaana, buli era talina gw'ayagala kunyiiza. Kati oli ava buvyeri natandika naawe va mu kwebakiriza jangu tugendeko mu bbaala ate munaye gwe ate okunyiiza buli omu ate agundi anankyawa.
obudde butuuse ggwe wennyini abadde amanyiddwa mu mbeera eri bakuwulire ng'ogamba nti oli mukwano gwange nnyo naye kati njagala kwebaka. Onsaba kuwerekera mu bbaala naye kati mpulira njagala kwebaka, njagala kuwummula. Currently it's me time. That is strength and boldness and self-love. Yeggwe onootuzunziza enjuki paka ddi, lwaki tonywako waakiri katono? Nze mmanyi obulamu bwange era nze mmanyi ne bwenjagala okubutambuza. Saagala kunywa mwenge era sigenda kugunywa. Gw'oba oyagala weenywere, sikuyinaako ttabu. Yes. That's not lack of kindness. Leka naawe kwefuula mutuukirivu. Kino kyo kyalumu, naawe tolaba nga kyalumu, n'Omukama naye era akitegeera. Ssebo, ebibi bingi byenkoze mu nsi muno era Omukama abadde wa kisa gye ndi, ansaasidde emirundi mingi. Munnange, ku kino ndeka. Yes. Do one thing for me in 2025, dear friend. Learn the art of balancing kindness with strength. Abantu bangi tutunze eddembe lyaffe, tutunze obulamu bwaffe, tutunze obudde bwaffe ne Katonda waffe yennyini ne tumutundiramu mu kwagala okusanyusa abalala n'okutya okubanyiiza. Let enough be enough. 2025 needs men and women who are not only kind but also strong. If you do that, you will not only be honoring yourself but also honoring God. Ekyo kiraga Omukama nti enteekateeka ze z'okulembeza so si ez'abantu, era nti ddala weewe ekitiibwa ekisaanira abaana b'obwakabaka. Weeyagala ng'omwana w'obwakabaka, wekkiririzaamu ng'omwana w'obwakabaka. Ogwo n'omwaka bwe kiba kyetaagisa kunyiiza bantu abamu oba kubateeka bbali olw'omwoyo gwo n'olw'okunyweza enkolagana yo ne Katonda wo, nkusaba kikole. Kiyinza okukulumamu kati, naye olisanyuka gye bujja, olikyebaza gye bujja, olikisanyukiramu gye bujja. Abantu balina okutegeera wa we bakoma ku bulamu bwo. You have to set boundaries. You should have a life of principles. Ate kankubuulire, bw'onaakikola bajja kumanya nti gundi bw'atyo bw'ali. Bajja kukutegeererayo era abateekeddwa okukwagala bajja kukwagalirayo. Ngambye abateekeddwa okwagala era bajja kukwagalirayo. Kikole kati, tolinda kadde kalala. Kikole kati, tolinda kadde kali akasinga namanya. Mukama teyakuteeka ku nsi kuno kusanyusa buli omu, wabula yakussaako kutuukiriza ekyo kye yakutondera. He didn't create you to make everybody happy, but he created you to fulfill your God-given purpose. Kati nsaba weebuuze ekibuuzo kino nti ndi mulungi eri abantu bano bye bansaba mbibawa, mbibakolera, mbabeererawo, buli kimu kye baŋŋamba bambi nkikola era ndi wa kitalo nnyo gye bali. Naye ebyo mbikola mu kutya, mu bulumi, mu kwegula oba mu kwagala okutuufu? Am I giving from a place of abundance or from a place of emptiness? Remember, you can't pour into others if your cup is empty. And you don't have to feel guilty about taking care of yourself. That is not selfishness. No, it is wisdom par excellence. You don't
have to feel guilty about taking care of yourself. That's not selfishness. It is wisdom. Keeping in mind that great things happen when God mixes with man. Mukama bananga abeere nammwe. Katonda omuyinza wa buli kantu paatiri ne mwana ne mwoyo mutuukirivu abawe nnyo omukisa.